Bannayuganda basabiddwa okwejjamu omuze ogw'okwewalama enkola gavumenti z'ereeta okubakulaakulanya kuba kino ekikola okubajja mu bwavu olwo beeyagalire mu nsi yaabwe. Amagezi gano gabaweereddwa kalondoozi w'ebibiina by'obwegassi mu ggwanga Prof. Nabagala ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abassentebe b'ebibiina omwegattira abakadde n'abalabirira mu disitulikiti y'e Butambala. Ono abadde wamu n'akola ogw'okulondoola enteekateeka za gavumenti mu ggwanga ekya Socio-Economic Transformation Program for Older Persons in Uganda Tusuubira Isaac ng'enkola eno yaleetebwa amaka g'omukulembeze w'eggwanga okulaba ng'abakadde bonna n'abalabirira baganyulwa mu gavumenti. Economic Development Program ekitavu ekyo ekiriwo okuyamba abakadde n'abantu bafe abakuzeemu mu myaka President kyateekawo wa NRM government. Twagenze ku national oluvannyuma lw'okukyaza Kanapool Brown nga munaana bwe yajja n'atuwa amagezi. Nabagala asinkanya abakadde n'abalabirira abawerera ddala 200 abeegattira mu kibiina kya Butambala Older Persons and Caretakers okwongera okubabangula ku nkola ya gavumenti yaleetebwa omukulembeze w'eggwanga okulaba nga abakadde bava mu kwemulugunya. Awo bw'ofunayo ekyokulonda n'otambukirawo ne bazzukulu muvubuka mbasaba bajje batwegatteko okuba nti ndi muvubuka munnaabwe. Asinzidde eno n'ategeeza nti kyekiseera abakadde mu Butambala n'abalabirira bettanira enkola eno okulaba nga bejja mu bwavu kubanga obwegassi ly'ekkubo lye basobola okuyitamu okuganyulwa mu gavumenti kuba teyamba muntu ssekinnoomu. Naye ekyennyongero bagamba kwongera kwekuumira wamu kuba gavumenti eyagala nnyo abeegattidde wamu n'enteekateeka eyo egirina buli mwaka buli financial year eteekayo enkulaakulana. Kati kiri gye tuli okwongera okwekuumira awamu tusobole obbiganyulwamu. Buli weyongera okubeera wamu ne banno nga mutambulira wamu otuuka mangu ku kyoyagala. Abakadde ab'enjawulo boogedde ebisinga okugootanya enteekateeka za gavumenti ne zitagasa abantu omuli n'abakulembeze abazoogerera amafuukuule obukwakuliza obususse obubateekebwako kye bagamba nti kisaana okukyusibwa. Tuyinza okuba nga tulowooleza mu movement naye ng'ate abalala balowooleza mu bibiina ebirala ebitali bya movement. Kati ne tuba nga tuba tutambula tukubagana empawa, ono alowooza kino oli alowooza kino. Ekikuwa ne bakuteekako nti zimbe ekyuma ebiteyiyo oba sooka akabuziko kasiba ku muguwa n'oluvannyuma olyoka okola ki ozimba ekyuma naye bo bali bakuga baagala kiyumba oba tokirina nga bayitawo. Ow'ebyenkulaakulana mu disitulikiti y'e Butambala Kasujja Salim asomesezza abantu bano enkola gye bayinza okuyitamu okufuna ensimbi za gavumenti n'ebigobererwa okuwandiisa ebibiina by'obwegassi. Kasita bawera abantu 30 nga babadde basevinga basasudde membership fee basasudde subscription. Yenyamidde olw'abantu abalimu okutandikawo obwegassi nga batya okubaga amateeka kyagamba nti kino gavumenti yakigonzaamu nga ssemateeka emu bakolera nga bw'alambulula. Bwe bawulira ku kigambo constitution oba bayiro ne balowooza nti kintu kiri awo balina kidevelopinga. Constitution zeezo oba bylaws ezo eza SACCOs waliwo n'eza multipurpose ziri standard. Uganda yonna tukozesa bylaws ezo ezifaanagana. Yalondoola enkola y'okuyamba abakadde mu ggwanga Suubi Isaac abasomesezza ku kwejja mu bwavu omuli okwewala okulya ensimbi engeri y'ekivubi okukosa n'ebirala ng'avumiridde abakulembeze abakyagenda maaso n'okutuuma enkola za gavumenti amannya ekiviirako abantu okuzeetamwa. Wesanga nti gavumenti ng'eno bakuwadde enkoko ne zikulema okulabirira. Enkoko n'ozitwala nti za gavumenti, ente n'ozitwala nti za gavumenti, embizzi n'ozitwala nti za gavumenti. So nga NRM government bevuddeyo netuleetera programu ng'eno nga yetwekulembedde. Gavumenti ereese UPE, abantu bavumirira UPE, ffe nyine ffe tuvumirira UPE ne bwa buli bwanguzi baana baffe ebyo bakirimu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwaki TV Agalero.